ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May 2025, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word, so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Alright, tumaliriza mwenna abekubira ku mukutu guno gwa Unique Media tubabuuzaako nti mwazuze mutya, mwasiibye mutya, bigenda bitya, bulamu bugamba ki? Kansuubire buli kimu kitambula bulungi. Gwe bitambulira obubi, tusabe Katonda abeere nga ate akuyambako okubanga buli kimu kitambula malidaadi saana. Gwe bitambulira obulungi, fukamira weebaze, ate Mukama mukwebaza okwo wanalaba emmeme esiima tomanya ayinza n'okwongera ebirala. Kale abatulaba wano ku Unique Media mbabuuzaako mu nnyina ya Mukama waffe Yesu Kristo, n'embeebaza olw'okuwaayo akadde ka data, obudde n'ebiseera, abalina ediseeti zammwe mu matu, abalina ka wifi nga otaayiza kataayizo, oli oyimiridde ku luggi lwa Mukama wo, naddala abaana bali mu biyumba nga wakataayiriza, olwawuli oluggi olweggula nga adduka ng'avawo netiwaaka ng'evaako, tubatumiddeko. Mwebale kulaba, mwebale kuwaayo obudde bwammwe. Waliwo yampisizaamu eggaali. Yagambye ki? Yampisizaamu eggaali. Yagambye ki? Bamuyita Saala. Eddala sijja dyogera naye nga basaala bangi. Nono Saala ali bweru. Saala yatuyisizaamu eggaali. Yakuyisizaamu fembi babiri. Naye yagambye ki Saala? Tujja muwa. Tujja muwa. Ntegeka emizinga. Naye yagambye program gy'okola. Program Saala ngutubiddeko sikumanyi. Naye namugambye nti gwe Samike. Wamugambye? Era n'omugamba sirina buzibu. Namugamba Samike talina buzibu. Akokongerangako. Era namugambye yankubiddeko zaadde essaawa ndowooza nga 4. Nangamba program yammwe ngiraba. Naye mbadde sina data ennaku zezitumwa naye Samike. Nemugamba bamuyita Samike. Samike era talina buzibu. Era talina buzibu. Nangamba okay. Saala tebaakulimbye. Era bwolabawo kyenjengi. Wendabawo eki? Enkyukakyuka awo ng'omanya nti Saala. Naye nga subiza akira akumma. Babuuzaako mwenna abawangalira mu nsi ez'enjawulo, abakosebwa entalo mu kaseera kano, abafiiriddwako abantu bammwe, nammwe abatwaliddwako ebyammwe. Twongera okubasaasira n'okubagumya nti mugume
kubanga obulamu bwatambulira bwe butyo bwe buli tosobola kubeera nga buli kintu kiri 100%. Wabaawo ebikakkanamu naye buli situation kubanga waliwo omukyala yankubiddeko nga bambi omutima gwe munakuwavu mwana we ndowooza aleka mu kooti baleka bavuddeyo. Badde balina omusango babakwata abantu 9 badde balina okubasimba mu kooti olunaku lwolwaleero. Naye yankubidde ku makya nga Magirima yansabiraako omutima mpulira sikyalina bambi. Naye ne mugamba mu bintu bingi omanyi ekizibu kikutukako ne bakugumya nga si gwe akirina wabula nga ogumya akikola ki akirina kuba yamanyi obulumi waba akola ki bw'alina. Ffe tubeera ntugamba nti munaye guma maama agenze naye tomanyi olumi bwe waba ayitamu ne just okubeera kukola ki okumugumya. So omukyala yaŋŋambye nti omutima gwange munakuwavu Jeremiah. Ne mugamba nekyo oyinza okuloozinga connection yo ne Katonda kubanga weetisse obuyinza bwa Katonda ate oyagala bukozesa. Ne mugamba leka Katonda akolenga bw'akola ki Katonda akolenga bw'ayagala. Naye era obunakuwavu tosobola bujjawo bubaawo. So omukyala oyo kimanya alaba program zino tusaba Katonda agumye mu mutima gwo kubanga obulamu bwaliwoko ng'omwana takola ki nga taliiwo era bulijja kubaawo nga maama wali oba omwana takola ki taliiwo. So tuleke Katonda akola okwagala kwe kubanga buli ekijja tugamba nti okwagala kwani kwa Katonda. Neera katusabe n'abali mu buyinza abali kati mu kooti bali mu ki Mukama abakwateko basale ebyamazima bwe kiri naye amateeka gakola simanyi oba byamazima. Tusabe Mukama kyola ngambye basale ebyamazima basale ng'amateeka gakola ki bwe gali ebyamazima bwe kiri. Kati nsooke kantumireko ku bantu bange tunatandika kasooke ntumireko nze kansooke ntumire asooka yakutumira ku bakyala abatulerera abaana kyala baffe mikwano gyaffe bamaama ab'ensi eno Uganda Mukama beyesigisiza obuvunaanyizibwa ne muzaala ne mukuza situmiddeeko azaala n'asuula ono tunaamutumira olulala tujja kutumira olulala beerako kuwuliriza tumidde azaala n'akuza njagadde azaala n'akuza n'afaayo n'alabirira. Tulina abantu bangi nga buli kimu baakireka mirimu gyabwe gyafa basalawo okulera abaana era netumira ne ku basajja abalowooza nti bw'obeera nekyana ng'olaba kizannyawo kiri myaka 1-2 nti muli kinno nnyo tekiba kikyo emayo tankula entalo mbatumiddeko basebo ekyana kibazaadi olina ekyana kiri mwaka nga gumu myezi 8 awo nga bw'okikwata ojja bubububu kiseka olowooza kikyo nnyo kikwagala nnyo era nga mu ndowooza yo omanyi n'ogamba nti mama abaana ne bwagenda nze omwana asobola omulabirira tekikwagala kikulimba. Kankubuulireko Sam bandekerako omwana nenejjuse nenge yagenze tagenda kumala lunaku lulanvu yagendedde ddala si yoyo yoyo omwana akaaba n'olanga n'omutwe gutuluma noga ne mama abatabeera bwati ate weonyama abaana abeerawo takaaba ngati munnayo olaba abaana abo batulimba. Kankubuulire oli kingi kati okuba mama wali ne bw'avaawo mama w'omwana oyo tosobola kukwasaganya mwana oyo era ojja mmwejjako omanyi n'omuleekaanira bano omwana lwaki akaaba kaakaabyeko akatono weebale nnyo. So mwenna mbatumiddeko naye mukimanyi bataata nti obuyinza abaana abo babeera nabwo mubeera nabwo nga maama wa mulaba nga waali olya buti kwata omwana nga kikaabye ate abawala bafulumamu katono nekimagamba nga kiraba mama takyasala tikimulaba bakitandika onyiizi. Yatumirako ne mukwano gwange Nasanga Saala Nasanga Saala akolerawo ku Clock Tower kumpi ne Mapeera awo mukyala atunda engoye z'abaana mukwano gwange amanyi amanyi oyo tayinza utakumanyi amanyi ndize Samike oyo akumanyi era musina buzibu akumanyi tolina buzibu era abeerako ku program tavaako bana waliwo omwana eyankyawa sikyayogerako naye baali bamuyita oba yero Maria
Mali Mariam oba Logosa oba Logose, something like that. Nnyo ndabika ndimanyi naye sirijjukira. Naye ng'omutegedde. Nza okuba mutegedde. Naye yaŋŋamba yali bweru eyo kati yakomawo oba ali wano oba yaddayo simanyi. Nga mu lukuŋŋaana luliro lwe nalimu olwa mazima Kristo yaliyo. Alabika yaddayo. Alabika yaddayo. Manyi kati Uganda yo ogiraba. Kaliro kangi. Kati nno yaliyo naye saamutegeera. Kati yaŋŋamba leeta ku ssimu naye ndo okimanyi nnakulabye mukayani. Kalagenda okunnyonnyola ng'omuwala yannyonnyola nga namulaba. Yagenda bweru mumanyi. Yaddayo. Yaddayo. Ntegedde. Yaddayo gyali akwasaganya. Bambi onkyaye nnyo sirina buzibu. Kati ntumire ku bange. Bawe. Kale. Yali okutumira ku babbi. Yakutumira ku babbi. Naye amazima nga famire yo temanyi nti oli mubbi. Nga temanyi nti gwe mulimu gw'okola. Ng'enkola gy'oli mukolamu emirimu ye yaba mugenzi Sobi. Bamanyi oyiiya okola mu ttawuni. Era akanyama okaleeta abaana bo basoma naye ng'oli mubbi. Banno gwo baasize emitwe. Gwaba yasize emitwe by'oli mukola. W'otabisasulira ng'okyali mulamu. Abaana bo bajja bisasulira. Bakiri. Weemanyi nakati wakedde yiriba wayiseemu mulina ddiiru mulina eyavudde ebweru gwe mutambulirako kati. Tamwalina abantu bo. Mbatumiddeko bannange. Mwekubemu mu mutima mugendayo no bwenkuba yankoze eki. Andi kati obuseera ebisinga olaba. Wano mu kibuga oyinza okuba ng'obala layini. Naye nga layini w'ogibalira waliwo ayimiriddewo. Kati so buntu waba abala gaapu ye tolina giyimiriramu. Era kyoba olaba Sobi yagamba ye si wa athireti, ye si muddusi wa malasoni. Ntadduka. Sobi alina waliwo kapulengawo n'empulira. Sobi nawe yagamba nti ffe twali abantu 6 nga tusalako Kampala. Kampala yonna ng'eri mu mikono gyo. Muwayita ku Kampala road ng'oli ayita eri nga yonna tugikwata. Tebadduka. Naye kati waali baamutema. Buli muntu ajja kufunamu ekyo kyakoleredde. Omubulizi w'enjiri ogenda kufuna ku ekyo. Abaddaga b'obuyambi ogenda kufuna ku ekyo ky'ogaba. Ate era ky'ogenda okukungulako. Kakasa nti buli nsigo gy'osimbye teyinza kumeruka n'otagiryako. Yagalagaana. Bwe woosize ya bukyayi ojja bugabanako. Kati abasembayo era kantumireko. Jeremiah atumidde ku bakyala abazaala ne bakuza. Yakutumira ku baami nga gogo gwa kuzaala n'oyitamu. Okubye ennyo. Yes. Ozaala oyitamu. Olina abaana 4 ne bamaama 4. Bonna tolina kwolabirira. Naye ate se weesoma mu bantu. Kyokka weesoma mu bantu. School fees bwatuka tuza abaana mu masomero. Tugenda kuzza abaana mu masomero. Tekiteeka yadde 2. Wadde 2. Kyokka munaawe weeyita oli mu basajja. Muno bayita abasajja ojja mu layini togeza. Oli kisajja. Ne bannange. Weddeko. Ate abo abasajja babeera n'obusungu ku basisita baabwe. Ayya! Okubazannyirako. Sisita w'omuzannyireko. Naye nga ye alina abaana 4 mu bamaama 4 tateekayo wadde n'ekikumi. Ate baba n'olugezigezi ayomba ne baneiba ne bawulira. Tamanyi baana babe basula, tamanyi kye balya, tamanyi kye bambala, tamanyi kintu kyonna. Naye ku graduation ayagala bamuyite. Abeere taata. Atuule mu maaso. Abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwa taata bwokka bannaye. Mutumalamu amaanyi. Obusajja bwo buba buli luddawa. Musajja kiggwe. Ng'ojja ku graduation y'omwana. Ate ne mubalokole mu kyaki mwebali. Abo basinga obungi. Osaba buli Sande naye bulaza. Oyinaayo wadde kifo. Kale. Jeremiah.
njagala luli obudde bwatukwata twavaawo kiro bwatukwata era information emu gye nafuna ku vidiyo eyo baŋŋamba nti mbu ebyawandiikibwemu tubigatta jukira twasemba tusomye okusiiba era omu naŋŋamba nti mu bayibuli era nekyandikwa nakyo nkikujjukize nti bayibuli egamba nti waliwo ebitavaawo awatali kusaba na kusiiba neŋŋamba nze Jeremiah Mukama akyampadde omukisa mulaba nja bimugamba ate teyeekweka ne baŋŋamba n'ekirala nti mwabamu abazze omulaba abayitamu okumenyawo ennono z'obulokozi abantu bakuze basaba bagenda ku nsozi basiiba gwe muzze bimenyawo mu disguise of enjiri mugye muyita mbu enjiri entuufu neŋŋamba nja bikubuuza naye before that ekyo kyajjamu mu introduction zaffe anti mu introduction zaffe twogerako ku bintu bingi naye mu program yetu tugenda kwogera ku kuba mweri yali ateesa embeewa wali oŋŋambye nti bamweyana ali mu kkanisa yeegiriisa kati ebyo ebintu bibiri gwamanyi bwe bitandikira kansookere ku kino ekyokuba nga bagamba nti ffe tuba tulinga bajja ku mulamwa mujja abantu ku mulamwa Jeremiah mukyamya abantu ekisooka jja kwebaza omwoyo omutukuvu atukuleme n'atuwa obulamu okuba wano mu maaso gammwe kubanga bayibuli egamba nti mulina omukisa munene bannabbi abaasooka baayagala okugutuukako nini batagukola ki batagutuuka era abantu bangi abalina abaami awaka n'abakyala wane tebabalaba mu makulu nga babalabawo ekyo kya buntu waliwo abantu ku mulembe gwaffe guno abeegomba okulaba ku Yokaana oba okwegomba okulaba ku Matayo waliwo abantu abeegomba okulaba ku Isaaya ku mulembe gwaffe guno nga beebuuza naye bino ebintu yabijjawa yabitegeera atya Isaaya eyaliwo nga ne Yesu tannakola ki tannaba kubaawo n'ayogera byonna ebigenda okutuuka ku Yesu Isaaya 5:3 yayogera byonna ebigenda okutuuka ku Yesu agenda kubwa agenda kutonda ne ssente zagenda okutondwa n'azoogera naye nga Yesu tannabakola ki kubaawo tannaba kubaawo kati ebiseera ebisinga abantu abalina endowooza ennafu kanjiyite endowooza ennafu mu kulowooza nti Katonda tugenda mulaba ng'ekyokulya bwe bakirongoosa nti kibunyakawo nti ekyo tulina okulya no ekyo tekirina kuba bwe kityo waliteko okubaawo ebikyuka tutegeere Katonda yaani yes Katonda tumumanyi buli muntu ayogera Katonda yaŋŋambye naye kimanyi waliwo aboogera ne Setaani waliwo abawaana Setaani waabwe nga sigamba nti awaana Setaani nti amumanyi waliwo ayogera nti njogera ne Katonda naye ng'ayogera nga yeefudde Katonda abo tubalabyeko era nti era we tubalabira olenza obuuza nti tubalabira kuki kubibalabira ebibala byabwe tubikoze ki tubirabye era abantu bangi betubadde nabo tutambudde nabo bangi nawo no ku Unique Media abantu bangi betubali tuze tulabako tutambudde nabo naye ng'ebibala bitulaga nti ono agwa luddawa wa Setaani amazima gaagano gali nti Yesu Kristo yajja ku nsi kuno okuluŋŋamya abantu bano yabeeranga nabo okuva emabega ne batamanya naga nenkoze ntya abantu bano nempaayo obulamu bwange nenkola buli kimu nembawa buli kimu tebatakimanya nakakanya mbale omubiri mbafaanane mbalaga obunafu bwabwe mbalaga eki kyenjagala najja nayambala omubiri natulaga kyakola ki tayagala netusigala nga tulimu omwoyo gw'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo tugamba iffe tumanyi Musa ne bajjajjaffe abali abaasooka era okusiiba kyova olaba yabagamba mu Zakaliya 7:5 4:5 n'okweyongera 7:4:5 n'abagamba naye
Musibye okumala emyaka 7 nga musibye emyaka bwegiti. Nga musibye ebintu mukola ebintu bino. N'abagamba naye bwe muli emmere eyo ne munywa temulya kulwamu ne munywa kulwamu. Basically nga ali mu babuza binani yabibagamba. Ani yabibagamba. Kitegeeza yalina bye yali akola ki? Yali alaba. Bye yali ayagala bakole. Era n'atuma Isaya n'amugamba genda oyogere. Obuulira abantu bange okusobya kwabwe. N'ennyumba ya Isirayiri ekibi kyayo. Abantu bange kye bakoze okunvaako. Bali mu byabwe. Bali mu byabwe. Era bw'osoma ndowooza Matayo 9:13 n'okweyongerayo. Abayigirizwa nga bajja babuuza naye babuuza Yesu naye ne babugamba naye Mukama waffe. Abayigirizwa abo tebasiiba. Ng'abasuuba Abafalisaayo n'Abasaddukaayo bwe tukola. Tebasiiba. Ekyo bakigamba ni Yesu. Naye nga Yesu tumulaba ng'asiiba ennaku 40. 4. Bw'osoma ndowooza mu Luka 4 ne mu Matayo 4 asiiba ennaku 40. 4. Ng'ekisiibo kino abatulaba kye balimu. Naye ekisiibo ekyo kye yali asiiba yali agezaako okutulaga enjala ani agenda okumalawo enjala. Era kye kimu ekyali ku Josefu gwe baatunda mu buddu e Misiri. Josefu baateeka muteeka mu busibe ne bamala ne babutunda. Mu kumutunda n'alangira ekiseera eky'enjala n'ekiseera eky'amakungula. Kati tuli mu kiseera ky'amakungula. Tetukyali mu kiseera kya njala. Okitegeera? Kati olunaku lw'olwaleero Kristo Yesu ayagala kweraga buli mutima gwa muntu. Amugulirewo oluggi akole ki? Ayingire. Naye abantu bagaddewo bali bati. Tibaagala kumanya. Ne bunnyonnyola omuntu n'omugamba nti naye kiri bwe kiti. Kati ffe tusaba Katonda ayogere nammwe. Amazima ogende mu kisiibo ky'ogenda okusiiba. Ng'ekisiibo ky'ogenda okusiiba okimanyi. Ng'ekisiibo ky'ogenda okusiiba kikola ki? Okimanyi. Ti Mukama yakikugambye. Tiye munayize Katonda yaŋŋambye nsiibe bwe nti. Ate Bayibuli egamba nti okusiiba kwonna kube kwa kyama. Si kwa ffenna. Kwa kyama. Kumanya. Awaliwo abasiiba ne bategeeza ekyalo kyonna. Nti tawanyi tuli mu kisiibo. Tontawaanya. Twasiibye ojja oleekaana. Ate gwe senga onsanze tetuli mu kisiibo gwe wandindabye. Naye kimanyi nti emirembe gibeerawo mu kisiibo. Kati oyita ku muntu n'omulinnyako n'ogenda. Naye ogenda. Kama akwomukisa. God bless you. So, anyway. Kakati, kanzigye akantu kano kamalirize. Mukama yakimanya nti abantu bano enjala tejja bajja ku kibi. Kyovula yababuuza bwe mulya ne munywa ku lwani. Era mulya ku lwani. N'abalaga ensiiba ki? Entuufu. Yesu yennyini yagamba abantu waliwo ebitasobola kuvaawo ewatali kusaba nakola ki? Nakusiiba. Nakusiiba. Ekyo bakingambye nkikujjukize. Ekyo nange wali okyerabidde. Nali sikyerabidde nkimanyi. Wali okijjukira. Nali nkimanyi era ndowooza kiri Matayo 6 kiri Matayo 7 Matayo 17:12 21 wekiri kigamba nti emyoyo ng'egyo egimu waliwo ekitasobola kuva watali kusaba nakola ki? Nakusiiba. Naye okusaba tetukumanyi n'okusiiba tetukola ki? Tetukumanyi. So kituufu waliwo ebitavaawo watali kusaba nakusiiba. Naye ekibuuzo kiri nti okusiiba okumanyi n'okusaba okumanyi. Ekyo kye kibuuzo. Kati awo tulina okuteeka topic tusomese. Okusaba omuntu ateekeddwa kusaba atya? Omuntu bw'aba wakusiiba yandibadde asiiba ye mudagane nkadde baasiibanga bati. Okitegedde? Ogwo mulamwa munene. Jeremiah baŋŋambye nkugambe. Andi kati nti mwefuula abagezi. Simanyi bakugasse nani naye mbummwe mwefudde abagezi. Si kwefuula abagezi. Bwe mulowooza bwe mutegeera nnyo mbummwe mubikkulirwa nnyo. Okusinga temusobola kusinga bonna abaasookawo. Anti buli muntu kutandika kusomesa bintu birizigizagga. Era ne baŋŋamba mbeere musunguwavu nnyo nga njogera naawe. Saayira okuseka. Ate nga nawe olina simayiro. Ate onsesa. Laga ku busungu. Buweddeyo. Nkomaawo. Naye nga on the serious note. Ekisooka mu byonna Sam. Njagala otegeere kino. Yesebo.
wali ogenzeeko mu ssomero oli musajja muyivu. Yes. Bwe mwasomera bonna bwe basoma nabo baayita Tulina abaagwa. tugende mu maaso. Teri muntu kyova olaba bateekawo ebigezo nga bakimanyi wali wajja okugwa wali wajja okuyita. Kyova olaba Mukama yateekawo amateeka nga kimanyi waliwo bajja gajeemera waliwo bajja okugakwata. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kati muwulira mutya gwe ngo kati nga ggwe sijabuuliza wadde bakugasse mu balala gwe owulira otya nga byosomesa olwaba osomesa bituufu Mukama byatadde ku mutima gwo naye ng'olaba waliwo abakuyisaamu eggaali ng'enjogera ennaku zino weeri kikuyisa kitya ggwe? Nze ng'omuntu nkakasa bukakasa nti kyenjogera kye kituufu kubanga buli lwobeera nga tolina muwakanyi mu ekyo kyoyogerako tosobola kakasa mazima g'ekyo. Walina okubaawo ekikikuba kubanga ekizikiza kirina kubeera bbali w'ekitangala watabaawo kirwanagana. Bayibuli tekubagana era n'ekitangala tekikola tekyegatta na kizikiza. Kati buli lwolaba nga waliwo alina kyakaayanira kuba kati tulina wano embeerera eyogera ku kyakasente nga muntu bwatuuka ku kyakasente tugenda kusaba wano ku kyoto teekawo emitwalo egi n'okusiiba. Topiki tujja gigenda kulala njagala malirize kano toyonoona topiki zange tozigattika eyo ya lulala erimu akasente yeetaaga tayimu emala ennene sombala gyala osooka ojjewo bino. Bano aboogera ebyo be bamu ku Bafalisaayo n'Abasaddukaayo abajjanga eri Mukama waffe Yesu Kristo ne bamugamba naye lwaki abayigizwa abo tebanaaba mu ngalo nga balya ng'obulombolombo bw'abajjajjaffe bwe buli. Matayo 7 ndowooza 15 n'okweyongerayo n'abagamba mukwata obulombolombo bw'abajjajjammwe ne musuula amateeka ga Katonda. Naye nga bamugamba kati kankubulire Saamu omwoyo ogwali mu Yuda Isikaliyoti yayamu Yesu olukwe tegwavaawo Yuda ye yafa gwo gwasigalawo. Omwoyo ogwali mu Bafalisaayo Yesu Kristo bwe yayingira mu yeekaalu nga bali mu bizinesi omwoyo ogwo tegwavaawo ne kakati weegulira bizinesi zikola ki? Ntigenda mu maaso gukyusa bukyusaamu katono kusinziira ku mulembe. Omwoyo ogwali mu Pawulo nga tannaba kulokoka gwe mwoyo gwe gumu oguli mu bantu abo kuba bo bawakanyi. Era Pawulo awakana n'abasajja bw'osoma mu bikolwa by'abatume ndowooza nga 17 oba nga 17 20 paka ku 24 wansi yabasanga bakomye ebyoto nga kino bakomye ekyoto wano bakomye nawali kati nga ekimu bataddeko Katonda atamanyiddwa nga kituufu wono Katonda naye tebakola ki? Tebamumanyi. Pawulo najja n'abaganda naye
Mbalabye nga bwe muli bannaddiini ennyo. Naye Katonda eyatonda eggulu n'ensi tatuula mu bizimbe bikolebwa na mikono. Yanagamba nti bwe mubadde temumumanyi nzize mubategeeze. Bwe mubadde temukola ki? Mumukumidde ebyoto bingi naye nzize mubategeeze. Ekyo kiri mu bikolwa by'abatume endowooza 17 kutandikira ku nnyirwa 20. N'abannyonnyola n'abalaga nti Katonda gwe musinza si y'ono. Katonda yatonda eggulu n'ensi tali bw'atyo. So abaana beerira essala lyabwe. Abaana sirina buzibu ku muntu akira n'alya mmere ye. Simulinaako buzibu. Kubanga ki ekibonerezo ki kye weeteekako era bw'okyeteekako ofunamu mpeera ki? Okusiiba si kubi naye kube kuko kwakyama. Bw'oba oyagala kukola ki? Kati situkugamba nti tosiiba. Kubanga toli mukundaga. Okusiba kuno kw'okwerumya enjala. Oli mukundaga mbu tekulina makulu. Tekulina kyakugattako muntu. Kati omuntu aba akyakola kwaki? Okuba nti kulina kyakugattako. Anti akola kye bamugamba. Era ayogeddeko ne Katonda n'amugamba nti njagala ekyo. Ate waliwo era abagamba munnange nti embeera eno yali egaanye naye bwe nasiiba nenva mu dry ya nnaku mmeka ekikoligo ne kikutuka. Gwe kimanyi nange bwe nasabanga lubaale ng'afukamidde wansi w'omuti nange nafunanga byenjagala. Jeremiah, tugende ku gundi. N'abasaba Bikira Maria bafuna. Jeremiah, tugende ku gundi mu kanisa. Bamweyana. Kakati sikuzaako mukono. Ategedde ekyo akitegeere. Omanyi aliwo akantu kamu. Gw'otwala tulina abantu abasabi ba mirundi eki? Ebiri. Waliwo agenda ng'alina siringi 2 n'awaayo mu kibbo. Waliwo agenda n'asaba ng'alina embuzi ennene weeti. Naye bonna baba bagenze kola ki? Kusaba. Ekyawukana. Kati Sam, kanisa eyingiramu etya bamweyana? Kuba bamweyana waŋŋamba muki? Mulalu. Waŋŋamba era bamweyana ali eno mu byammwe ebyabasamize. Ekkanisa ya Katonda. Kati ate gwe oli mu kugattika oleeta obuugi mu gundi. Mu bbaala. Kuba bamweyana talina agira mu kyaki. Wali oli mu kuŋŋamba bamweyana yayingira mu kyaki. Ate bamweyana kyaki agitya bajjamu okyomuliro. Kati kankubuulire. Bamweyana ayimiridde ne ku bituuti. Asumba. Ebituuti byaki? Ebya kkanisa ey'ekyaki. Atya. Ekisooka abantu bano baategeera Katonda nga bwe twayogeddeko wali mabega. Bwe baamanya Katonda ne batandika omumanyiira Katonda. Omuntu ajja eggaali yagimanyi ogipaakinga mu luggya. Najja n'akusala gamba mbadde nsa ku gaali nali waguno ku ttooke. N'omugamba nti agenda olireeteagizeewo. Ajja mwetowaze. N'okwata eggaali n'ogikola ki? N'omuwa n'agita n'agikumya. Omuntu oguddako ajja agisimbulawo buki? N'akutegeeza ng'agitutte. N'akutegeeza ng'agikoze ki? Nayiseewaawo nkuteko kagaaliko nengenda kakomyawo Sami. Omuntu bw'aba azze okwewolako Saamu, mbuulira amazima akozesa bigambo ki? Agamba. Jayo true story. Mukulu Jeremiah. Mbadde nsaba kunfulira bona akitwala otya naye mbadde nsaba kumpala emitwalo 2. Nkimanyi embeera siyo si nnungi. N'ebikutwala naye bajalo ntaase emitwalo ng'ebiri. Naye toba nakutya mu weekends. Genda banzikomeza. Ako ke mbadde njagala. Ffenna kye kitutwala mu maaso ga Katonda. Abasinga obungi nja kuweereza nga nja kugondera ki? Jjukira onazze okwewola abadde alina ensonga ye naye era akulaze nga bw'otali mu mbeera ki? Naye akakasizza nti mu mbeera gyonna weekends aba azikomezaawo. Kati njagala ombuulire ggwe abatulaba wano waliro bameka bewawola abazizza ssente ezo oba temuli mu ntalo? Anti awe wagira otaddamu kukwata ssimu. Okulimba. Okuwaayiriza. Namba etamanya ki? Tege ku namba ki? Nabadde nasindise ku namba endala. Kati ku 8 awo. Nejjukira mu ntandikwa kye twasooka okwogera. Weekends.
Mukama Katonda nze gy'oli nsazeewo nvudde mu busamize sigenda kubiddamu. Timwana wange ogonze nti mukama wange ngonze nse enkubye nkoze ki? Enkubye ekubye ngonze nzize nkomyewo. Ne mutambula ewiiki esooka mutambula ewiiki nga tinja kugonderanga n'akuwulirizanga buli kimu n'akiŋŋambanga n'agendanga siikujeemerenga. Mukama n'aleka okuba ng'aleeta embeera manye embeera ekyuka. Teri muntu abeera ne Katonda embeera ye netakyuka mu bulamu bwo bwa bulijjo. Sitegeeza mu ssente ne mu bintu ebiki ebirala. Kati bw'obulamu bwe bujja nga bukyuka omuntu atandika owaganyala. Ffe tulina abakozi ku sayiti nga poota bano abaweereza nga ajja leero nagamba sebo mulinayo kalimu bajja bakayita kaki kalimu bakutuukako ne gufuuka oguki ogulimu. Kati nga jaga nti sebo yingini yambadde nsabayo kalimu omugaa nti okay osobola okukola nti okolera mmeka nti nze nkolera gumu kitundu nti okay nja tandika kwa kyemusana nja kikuwa nti ennaku esooka akeera 12 mumusangawo ng'alina mukulongoosa musenyu teekawo gaali mmeka nti bweziti nga musanga akoze kyataddewo. Buli obeera ng'omusasula akasente waite wiiki egi yakeeranga 12 ajja ku ssaawa 2 mu nnaku nina nakeddeko naye kati nenkola ki nenzijja. Okitegedde? Abadde eyajja nga talina mulimu yakakola wiiki egi nagamba mbadde nsaba onyongeremu gyompeerenga emitwalo 2. Yagiranga guli ogumu alaba omuwadde aguma ekitundu kati ayagalamu mwongere mwezi mwongeremu 5 alaba akola nnyo. Kati atandika okubanga obuvumu bwe yayinanga yakatandika bukendeera kati bye balokole bamuyana wayingira mu kanisa anti awe nninza ati kati obunafu buno bwe buyingirawo otuuka okubanga tokyalakozesa maanyi mangi naye atoyagala ofuna ekiki ekinene. Kati olina okunoonya omukono guno ogukuwa ekinene, olina okuyiya amagezi gonna agakuwa ekiki ekinene. Kati otandika okuteeka nti kati jukali mu ntandiko wayogeranga ne Katonda nagamba kakati funa abeegayirizi mukama ngera akwata message n'aziyisa ku baweereza booli nabo ku kyoto n'agamba mugambe Samike ekyo kye bakola sikyagala naye nga tazze kigamba Samike. Message n'agiyisa mulala nga kyayagala kutereeza gurupu eno gy'oli nayo etereere. Samike n'atukeesa naga mukama njogera naye. Jeremiah bamutuma batya ngambe ate ebyange Katonda njogera naye ate ebyange abigambe Jeremiah kijja kusoboka. Naye agenda obbimugamba aba alina kyayagala mutereeze. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.